Alien Skin atuse ku police ku nsonga za MC Cats. Aina byayogedde amaaso awo ambikuletedde. MC Cats bwayogeddeko eri abamawulire ategeezezza nti Alien Skin asaana kuggyibwako mwana era agambye awamu n'ekyo omusajja omuzi w'emisango ga Alien Skin tasobola kubanga abeera na mwana Champion Ogudo era alumye n'ogwengulu n'agamba nti Champion Ogudo agenda kuba addizibwa ku ssomero Butereevu naye ng'essomero agambye erina kuba Kampala Parents. MC Cats afaaki naye mulina amaaso WonderBoy gwe mukutu kwe tuli najjo sinzira okubanga otulaba nkwagala nnyo subscribinga likinga video eno esobole okubanga yeeyongerayo mu mbeera ey'enjawulo. Kakati njagala okujjukiza atutambula ne Shadic Properties and Consultants abatunzi b'ettaka basangibwa wali e Kawanda yonna gyo sinzira okubanga otulaba mwagala kubanga ebintu by'ettaka bitereera ddala abakulu abo ennamba eri awo screen banyigamu pesa ate obulamu ne bukyukira ddala wamu. Nenkujjukiza ne Haji Miti anga onono ye musomi wa dduwa akayingo era nga ye akugamba wenna alina ebizibu ebiri bitatambula bulungi mu bulamu bwo make it happen omukulu omunoonyeeko ate obulamu bukyukire ddala. Nkuleetedde Alien Skin ku nsonga ez'enjawulo wamu ne MC Cats era njagala okubanga ankubulira MC Cats ebibye byandibanga si birungi ate ye Alien Skin ayongedde okulaga anti wakiwaga ayogedde ku Champion Ogudo atubulidde nti Champion Ogudo ono gye yamujja embeera ye enkolagana ye ne bazadde be eyimiridde etya byonna abyogedde. Omulundi ogusooka Alien Skin agambye nti Champion Ogudo okufa n'obutanyagwa wakufa naye. Mbikuletedde era essaawa eno saagala bbanga nkulwisaawo kambikuwe mu dakiika eno yennyini. Segera kachenga katakonze nganzo tegera inakwesa dakiika mmeka sibya kakasa sasa zonze kashona kwesa dakiika awambanga nakwesa dakiika 5 segera ona isigenze banze mwana sanyo kuvimba mbumba nkulaga nti wendi tebampa na dakiika nenze nakira banti ntusede tisazinga mu 5 show ekomaso amukaaga ndaba nina Lydia Jasmine mabega nina White Benda walokenza atuse kamiliyoni. Alien ayongedde okunnyonnyola nti MC Cats ono yakiwulira backstage nti yali tayagala abenga alinnya ku stage era wamu n'ekyo Alien yasobola okubanga yakola ekyo kye yakola naye nga ye yeeganye nti ttiimu ye bye yakola tabimanyiiko era agamba nti bo bakola ekisoboka okulaba nga mukama waabwe alinnya ku stage era agamba nti Cats ono yawulira bwe yali akyali backstage Edda wafunako okusinkana ne maama oba ne taata we nga mufunira ddala ensinkana yo ne Champion Ogudo etandika esookera ddala. No, Champion Ogudo alina muganda we baba wamu ababeerera we waka eyo bamutaswaba. Yalina nze nalaba nga asoobera wakabi. Nenga ate bw'anaabeera owakabi abakabi waliwo ebibagoberera embeera we babeera okitegeera. Nimanya nti tojja kibateekamu ewaabwe nti nno Champ ono wakabi tosobola kibateekamu kubanga negamba basobola okubanga basobola n'omutuma akanzaali ku dduuka ssaawa 4 za kiro kati oba tozimbye bulandi. Kugamba swaba nti akola ki jangu era ne bw'interview bwasooka balina bamubuuza essomero gy'asomera ne mugamba ataddamu kussamu kumentioninga ssomero gy'asomera ashegeera kati era n'essaga ene baddewo oba ene ekyaliwo nagyogambako baabawe ne mugamba bino bijja kubeerawo ne bajja noonya nnyo weakness oba bayita oshegeera kati kwe kubajjayo nti bino bigenza otutuuka nga taliiyo nnyo oshegeera ate n'ekirala si kuba nti nno nti oba omuto akola ssente nti nno oba omufunako nze ndi muyimbi waliwo gamba nti nno mumanaginga bulungi nze kwendiira bakwaba okinyonyola abantu abamu nze siri mumanaje naye nti nno ensi bw'olaba nga abantu abamu tebayambyeko olumu baako kyolaga nti no nze nagira kwono nengira kwono nti ate kisoose nakubeera na Champ ono nze balina abayimbi olumu naabo abakubye mba sina kye mbanoonya wabula just kulaba
bagwa batya bagwa batuuse okugwa oba waliwo embeera okitegeera then n'obaako omuntu gw'osikayooko gw'ojampinga nti mulokesa okugwako omuliro ne tebanfu okategeera si kuba nno tuwagala nnyo oba tuwagaliza nnyo naye nze njagala nnyo ensi yange bekokutekwaki kyeyongerako nti omuntu omulala gw'okwagaliza n'okimuzimbamu naye ajja kwagaliza omulala n'omulala ajja kwagaliza omulala okitegeera kuba nze ngamba nti ndi muzadde naye waliwo olumu besooka okulowooza ku Gudo oyo ne ngamba Gudo kati Brian tasobola kwambala ngato ya mitwalo 5 olaba nga olumu okola nnyo nolati awake yakuye 15 okitegeera naye nga nange sina mwana wange alina ngato yadde ya mitwalo 4 bagula bwa kiwaaya ky'ebiri kuba nkimanyi nti ono toopu ono sita ate owanga abaana bange teri abamanyi naye nga ate mbasikakiddwa yadde yokuŋŋamba nti no neetaaga engatto bwete okitegeera abazadde nga mutandika okubeera ne champion Gudo bateekawo kugaana kwonna oba bakkiriza mu butongole maama wa Gudo talina buzibu kuba Gudo abadde abeera ne maama we tabeera nangako na taata we kitegeera era singa maama we yava n'akireyiminga n'aligambye ate kino kirala taata yakutuukiriddeko mu mbeera zino ezigenda mu maaso mulabangako mulaba wano ku TikTok nga ne bwemulaba wadde nga tetuwulidde essomero lye champion Gudo asoma champion Gudo asoma era kati bwebyaziyo kati namukyusa era neno ttaamu nga bwe bamanyi tadde walala byebyo abakabi bwe basoma sikuwoza basomero gamba nti ali eno abina agenda okujjawo nga namuwandisiza ate kati ku ddala mpulira oba simyange erina ekizibu kakati selector bw'aba nga champion Gudo asoma tafuna obuzibu kumakya mu kuzuukuka bw'aba naddala nga mwatambudde ne munnyuka kikeereza ekiro ndi bwe yeeteekateeka n'okusoma ku bitabo okwetegekera olunaku luddako Gudo wa pifidi kati omwana pifidi aba asoma bitabo ki alivaize ngaki that's abantu baga bifula for the serious kati oba mbeerawo neezaawo neneesekera kati owa pifidi asoma bitabo ki ate kati ekisooka kyalina ne Gudo sereebu nti nalina access okutuuka ku ssomero nebezi ba ssaawa 2:00 musoza kusoma ssaawa 12 nga ate abaana abo batandika kusoma ssaawa 3 atuukira ku budde bwe wadde bino obutasimba paleedi bannaye lwakuba abantu abamu tebamanyi tebawula muntu okubeera nga wakabi mu Uganda kyotanda bakuyingiramu ekyo champion tajja kusimba paleedi wadde bino obutasimba paleedi ate paleedi agambeko ki yalina obbagamba basimbe paleedi yabagambe so tuno meaning business tino paleedi gye bali badde bamugamba nti ffe eno byafuna eno tuba tuwa mu paleedi nze dda nubanga leero ojja kukola booti kyekyo ate singa kisoboka kati ate bwe kinaasukka ennyo agenda obutadda ku ssomero nemufunizi basomesa ne bakola ki bamusomesezanga waka kasana nalaba nga n'amasomero gamusumbuwa nga bamuyita ebibuuzo n'akola ebibuuzo era nagenda kusoma n'akola ebibuuzo n'akomayo waka ekikulu kyakusoma sibe kiri ekikulu kyakusoma kasita omusomesa mu nsomesa yenna wane access eri omufuniza abasomesa amusomeseze waka nsobola okuttako olumu emu neefuuka kiraasi ye nga ya champion Gudo omuyimbi atandika okuyimba osobola munnyonnyola ki ekibeerawo ng'otuuse ku stage yoteeka maanyi ki g'oba owulira ago nga ofuuse sita abantu gwe bayaayaanira nga bwe bayaayaanira ekimenko olwaleero
no omuyimbi nze nfuba nnyo ogamba abantu eva bakole ebituufu gwe kola ekintu ky'ola nga kituufu ekyo kyengamba abantu gwe kola ky'ola nga kituufu bwe kuba kuzoleya muntu naye ngola kye kituufu muzoleye bwe kiba nga kyekiki mukadde ako kuba ne poliisi olumu poliisi aba CID ena ne bana aba police force ndi poliisi esooka nekukubira essimu negamba sooka ojje ku poliisi munnaaye tulabe omuyimbi yenna ayimba oba ayimbi atandika oba asuubira nabataba muyimbi ku nsi n'okuyimirira ku kintu ekituufu ate bweyimirira ku kintu ekituufu oba ku mazima ne bwoba osigadde wekka gwe manya waliwo n'ababeera bakulwanirako b'otalabako oba waliwo abantu oba nabo nga muli bantegeera y'emu olumu ebiseera ebisinga ebituufu waliwo ekibuuzo kyensinga okwebuuza abantu bagira ne bagamba ekibi alieni ayogera nnyo amazima ate Uganda amazima tegakola nebuuza selekita Uganda ani yaleeta akatabo ako akagamba nti amazima tegakola era gakoma ddi nze n'ebintu byasi byembeerawo nenyimirako nebuuza gununywe mu ggwanga n'ogamba amazima tegakola gaba gakoma ddi kitegeeza ku mazima ekibuuzo ekirala nalabako live emu nga mwenna mwebonzeeko obutakkanya ne bukoma ggwe ne MC Cuts olwabino ebyaguddewo owulira muli waliwo embiranye eyazzeemu okubaawo wakati wo naye nekolo kwennyini enkerakera ate postinga birala yetondatonda awo anakerera mulinga mumaze okukkaanya naddamu n'agukuma tegera nze kyemmanyi nti abantu balina ebintu byabwe bye baali bakola oba mu kusiiringa oba ne balowooza nti batopinze naye waliwo buli obugero obugamba nti wakola enume tewakuleetya wakuleyamu n'agamba nti olwokuba kati yakuba yeeraga okategeera naye nga bw'osika ekitajja olumu obuwanga ali ku ddiba ly'enkoko obuzibu no bwe buva munnaaye tewali buzibu bw'amaanyi obuva abamawulire ffenna abakola ku by'endongo abaripootinga ku ndongo aboogera ku ndongo abazannya endongo olwo embeerayo enkolaganayo naffe eri etya enkolagana yange nammwe teyali badde mbi kubanga buli omu alina woofiisi ye era buli muntu yamanyi munne bw'afuna era mirimu gyonna gwova n'ogamba nze nakubeera dijje nakuzannya nnyimba zimaze kukolebwa oyo n'agamba nze nakubeera producer nze nakukola luyimba kati omuyimbi yamanyi oba balugenda duzannyirawa naye nga kyeyeetuuma kyekyo kati munnaye gwe omanyi ne bizinensi yo lwose evaawa oba amagoba gavaawa